The pillar. Okay. All the way up there. Yes. We are taking this direction up to Bulenga, where they restored. Then when we reach, we come back and then proceed with this stretch up to where they are restored. And by the time we finish here, I think as they said, there is a team also spearheading restoration. We shall also join them where they are fully restored. That will continue the demarcation. And of course, we are putting concrete so that it is permanent. How deep does it go? It goes just because the pillar itself is a little short and we can't insert these ones have to appear. So it goes 2 feet down and 1 feet across cross-sectional area. So we are going to request you to launch for, since we didn't have you on Wednesday. They were behind the schedule, so we started to demarcate without an official launch. We are going to demonstrate, you are going to help us demonstrate with one pillar on the same line. That we do the official launch. Thank you. Bazikoona bukooni okukoona ennyumba balaba abantu bajja zisasula bakooneramu waliwo nemwamba gye baali baleseewo wano eraga nti zino ez'omu maaso bazimu bukyamu bagambye yekooni batadde mabega weno saate baali badde bagenda mulayineno bakonyamu ennyumba bakonyamu ennyumba z'abantu babega sali mu kisenge kino ekikondo kyakisaana wali kyakisaana yogenda nekirimu ekyo ote enkokoto wali nesementi ete enkokoto nesementi wali kumotoka ekyo kireka ogeneke Adede mwaisene rusiwa njama wawa ram chino jiri Wate kama vile bukozi Chino chikora Asebiti kupira zinari kukakekereza lisitanyumira
let the painters please first work before One day, let's stop where we're doing that. If we can't do it, you know why? They will take Liga Barnabas, Matovu, Katara Disinasa. Complaints or remove it, but the single Barnabas single. Abalala abasenga bitundu bino tubadde tumanyi tubaze tukola ki naye tusaba okukoleddwa ne kaweefuga omulala gavumenti gwekoze tukizudde kyetaagisa okuteekawo amayinja gano olaba tumaakinga oba tupima okulabira ddala n'olwekyo ebyekwaso biweddewo no more excuses nti simanyi wa lutobazi olukola ki jakati ogenda kugenda mu lutobazi ng'okimanyi naye era bantu baffe abaakosebwa omukisa gukyaliwo abamu bazze ne tubawa amagezi eyongereyo mu nnema bakola apiyo n'abaerewa mu kooti ensonga zaabwe zikyawulirizibwa era tusuubira nnema egenda kubaddamu mu wiikisi bbiri. Emmanuel Biara Wepuhulu, I work as a regional wetlands coordinator, Ministry of Water and Environment, representing Central Uganda. Education phase, wetusanganga twatadde jinja oba twamenya bamenye ennyumba yo nema yamenye ennyumba yo bwatukomyewo otudde mu kifo kye bakugamba oveewo bajja okukwata then bakutwale mu kooti. Ngamba bano already abaliyo katugeze ngebwayise mugenda ku demarketinga obalemeddewo mujja kubamenya jjo kubajjawo era basubire ki nedda abebwayise nabo twabakolanga bano babawadde ebipapula by'empisa restoration orders kitwala ennaku 21 bwebanga kiweddeko nga tonaba kujjayo ebintu byo awo nema bwejjira netandika okukola omulimu ate oluvannyuma nemukola demarcation ate ng'oba oli awo singa mwasooka kino kyandibadde kirungi 2008 badimarketinga wano Lubigi 2018 ne baddamu ne badimarketinga ne bwe tugenda ebulenga n'abaana ab'amawulire tusobola okulaga kopiira ezo ezasigalawo naye ezisinga abantu abatunda amataka gano gazetinga manya oli mu kukyamu bw'oba oyagala badigazetinga Lubigi genda mu mitendera egyo nagyo webanga gavumenti ekkiriza ojja kubanga oyisirizibwa naye osooka n'ogenda mu nema n'ofuna pamiti ku ekyo ky'oyagala kukola ki kukozesawo nga kulunda byennyanja oba okukola ecotourism site and it was declared as an industrial park so kyo bakiwaayo naye nga kyayitira mu mitendera gy'ababalidde ogenda ku district consultation paka mu parliament cabinet ne bayisa eteeka kola post demarcation phase nga tuteekako monitoring team enforcement team naffe nga ba technical people tubeerako nga tutambulirako n'ekirala tugenda kuteekawo actually ziditach za environmental police nga bayambibwako ne bamagye okubeera nga beetooloola kino ekitundu era bw'osangibwa nga okutte ku jjinja lino oba okoze omusango gw'amaanyi baba bakutwala mu kooti ne bakusalira emyaka egitali wansi w'emyaka 7 kuva tugulonkinze tutandikidde wano tugenda okutwala paka side z'ebulenga kubanga twamala dda okukola ki okurestoringa tusooka ne turestoringa ne tumala ne tudimarketinga kigenda okutwaliranga kigenda kudipendingira ku speed naye tusuubira kigenda kutwala ennaku nga 5 okuva wano paka bulenga bwe tunaakomawo side eri tugirese kubanga twagala tuconcentrating ku ludda lumu bwe tumala eno tukomewo tudde eno ababadde babuuza nti no tugenda okukoma wadde Lubigirwo ku Lubigirwo okwa nedda twatandika ne Central Uganda kubanga we wali
nga hotspot areas wali obuzibu nnyo okuyingirira mu ntobazi era area ye Munyonyo it is already earmarked ne restoration orders bamaze kusavinga abo abantu abalimu mu lutobazi ne areas z'ekitintale ne Bugolobi kati si wano wona era bwe tuve wano tugenda Masaka tugenda Buganda region bwe tumala Buganda region then tugende Eastern Western ne Northern in English Lukakinze demarcation okukola olusalosalo ku Lubigi weeks nga bbiri emabega obw'omwezi gumu twali tukola nga ministry n'enema nga tukwataganira wamu n'enema twali tukola restoration exercise kati we bamaze abantu oba nange ffe ekitongole tuli ne National Environment Act of 2019 egamba bw'omala kurestoringa genda odimarketinge olaga olusalosalo olutuufu wa abantu be balina okukoma oba olutobazi lukomawa n'ettaka ly'abantu likomawa era kyekino kye tuleese okwata piira eno n'ogireeta n'ogisimbawo kati bw'osanga omuntu ng'akurosinze n'adda eno sayidi y'olutobazi oyo omusango tuba tumuvunaana ne tumuggulako omusango waba ataddemu ennyumba oba ataddemu bizinesi yonna nga tujja tukola ki tugimenya oba ne tugijjawo naye bw'ebanga asigadde wabweru w'enankani w'ejjinja lino ery'olutobazi oli aba akola ki aba yeeyongera n'emirimu gye kaakati wali abantu abalina ebyapa nga byakolewa wansi wa 1995 constitution naye nga biyingira mu lutobazi awo tuli balina okujja oba balina okugenda ku NEMA babalungamye ngeri y'okukozesa ekyo ekifo kisigala ky'omuntu naye waliyo activities ezikkirizibwa mu National Environment Act ya 2019 ng'okulunda byennyanja naye ng'omaze okukola ki ng'omaze kufuna epamiti ekukkirizibwa ekukkiriza okukola ki okukola byennyanja bweba si kyekyo waliyo obufungo obubeeramu bweba buyita ecotourism sites nako osobola kukkirizibwa NEMA nekuwa environment impact assessment certificate awo nojja n'okoleramu ekyo kyoba oyagade naye okuva ku ebyo ebibiri oba ebisatu waliyo n'ebirala okugenda okugjamu ng'okukola ebiwempe making mats making statues ebyo bikkirizibwa so bwebanga oli kukola ekintu ekiri contrary kwekyo nga tujja oba NEMA ekomawo oba Ministry of Water and Environment specifically Wetland Management Department ne bakuhandlinga they hand over to you to law enforcers or to the Environment Court. So